ndagenda eri wabadde obuzibu obw'okubumbulikuka kw'ettaka bwera. Eri nayo twabaddeyo bino ebinombe ndooza mu sub-county e Nyakyungu birimu twasanze nga waliyo ebinombe 4. Naye leaders abakulira eno sub-county gye twabaddemu gyo bo bonna bagamba tebamanyi tino bino ebinombe byabadde nga bibadde bikola illegal. So naffe twebuziza kijja kitya kubanga twayogeddeko n'abantu ababeeramu ebyo ebitundu bagamba ebyo ebinombe bimazeemu emyaka 3 kudda waggulu. So bo leaders ne poliisi bo bagamba babadde tebabimanyiiko. Kujjako gyo kosa gyo abantu kufiiramu lwe bategedde nti ebyo ebinombe byakoze byabaddeyo. Ekinombe kyafiiriddemu abantu waliwo ennyumba y'omukazi omu namwandu baawe yaafa alina abaana 9. Naye baasima kino ekinombe they never consulted her. Tibaamutukirira ne kumubuuza bakole ki. Naye olabira ddala ennyumba ye eri ku bungenge bw'amaanyi nnyo kubanga baasima kino ekinya ne balekawo almost 1 feet kuva ku kinya kutuuka ku nnyumba ye. Ettaka eryabumbulukuse eryase bano abantu 2 lyavudde ku side eriku ennyumba ye. Kiba kitegeeza nti essaawa yonna kubanga enkuba ekyatonya n'egyo enkuba yasibye ng'etonya. N'essaawa zino oyinza kusanga essaawa yonna enkuba egonda atonya kubanga Kasese weather yakyuse. So essaawa zino ali ku bungenge bw'amaanyi ali mu kwebuuza siri mukonzo. Bwe yagezaako kugenda ku poliisi kuwaba omusango poliisi kye yakola baamusiba. Osi yagezaako kumuyamba ku following up that case baamukyusa baamuwa transfer. Kati yalowooza poliisi n'aba leaders bakobana n'abano abantu bananyini kino kinombe babawa ssente ensonga lwaki tebafaayo ku mukazi. Kati ero yagezaako kuyita brothers be ne family endala kulaba nti bamuyamba. N'abo lwe baatuke Kasese then bakonzo baatandika kubathreateninga like we are going to kill you the moment singa mu following up zino ensonga kino kinombe tujjamu ebintu byaffe. Babagamba poliisi ye yatugambye yatutegeeza nti bajjamu amayinja naye kinombe okirabira ddala banonyamu gold. Banonya gold kubanga nayogeddeko nabo abakolamu munda baatugambye babagamba mulimu kabokisi kafeeza kabanoonya. Bagambye nga tebanafuna kwa kabokisi era bagenda kuddamu basime until we bafunira ku kabokisi. Naye tetumanyi oba ni atekayo ku kabokisi ke banoonya naye bo bagamba banoonya kwa kabokisi akalimu gold. Bakole ki baluke bazibeewo bazeemu ettaka nga baakafunye. Naye poliisi ne leaders abali eri bagamba bwe kinombe ky'amayinja ogw'okukola kye gw'okuzimbiza amanyumba naye bwe bakolamu bagamba banoonyamu kabokisi. So embeera yeyo eri Kasese. Tukyali ku ground nga Salt Media we are following up zino ensonga zonna kulaba nti tutuuka ku ngomerero yazo nga tuziraga abalabi baffe ba Salt TV. So mubeere ku Salt. Ebinaddako kwawo tugenda bireeta mu mawulire gaffe ku ssaawa emu n'essaawa 3. Over to you. Mukulu Kiradi oyogedde ku nsonga z'akabokisi aka gold. Kyenga ekigayibwa nti oli yakakwata bukwasi oba kazaabu oli yakakwata bukwasi n'akateekayo ke bali mu kuyigga mu bitaano. Kati kino kyetaaga nakyo oba oli okukitunuulira ennyo. N'ekirala nti ani mubaka akiikira abantu b'e Kasese wagenda okuyita oluguudo. Ensonga zino nga ddala kituufu UNRA yayogeddeko n'abatuuze oluguudo luno lugenda okuyita oba jasi municipality bagenda okwekolera enguudo nga bo kubanga kyewuunyisa okubanga abantu basenguka oluguudo lutandika n'okubanga luyitawo nga tebanaba kubanga basasulwa. Ensonga eyo abatuuze bo ani ayimirirawo wakati ku nsonga yaabwe. Ekirala awo wennyini woyimiridde ku luguudo olwo luyamba kyenkanawa abatuuze oba Kasese okutwaliza awamu kubanga bukyanga oyimirirawo n'akabalanga pikipiki 3 zokka ezaakayitawo. Luyamba kyenkanawa abatuuze abeetoolodde awo bwetaavu ki obwaleetedde aba UNRA okulukola. Mpozi n'ekirala awe bali reserve oba reserve ya luguudo oba balinawo ettaka lyabwe nga bateekeddwa okubanga babawa kubayinza obagamba nti mwazimba mu reserve kibangizi kya luguudo. Tulambulako ndowooza ate awo mpola mpola. Luno oluguudo terulina kyoluyamba tawuni kujjako bali mu kunyiriza tawuni nga bwe naagambye banyiriza tawuni kukola zino enguudo zaabadde zamaramu naye bazikyusa baziteeka mu kolasi. So luno oluguudo siyinza kugamba nti luva mu village bweti evamu emmere evamu kosawuli evamu ki ng'egenda mu tawuni. Just it is akarodi akakonekitinga tawuni ya central town ye Kasese ne Nyakasanga. Wano waliwo tawuni bagiyita Nyakasanga. Ate tawuni si yamanyi ndino mulimu akatale kavamu emmere kavamu ki just luguudo lw'abantu bayitamu abagenda mu tawuni.
tewali mmere yonna yonna ne bizinesi yamanyi nnyo eyita wano ku luno oluguudo. Wayogedde ku kya road reserve luno oluguudo buno obuguudo bwali buguudo nga butono just baaba opening abantu nga baazimba n'amanyumba gaabwe ate luno oluguudo teluli under UNRA just lwa municipality luli under UNRA. So bano ba municipality bo baakuba plan abantu nga baamala dda kuzimba amanyumba gaabwe naye tebasooka n'okuconsultinga abantu kuyita n'abantu naddala bananyini gano amanyumba kubatuuza mu meeting nti no tugenda kola kino n'ekino n'ekino. Bo kye baakola baafuna sente zaabwe eza USMID ne bagamba oluguudo luli ku plan olugenda kolebwa lwa gundi from Kasese town to Nyakasanga town. So bo ne bakola ki ne bagenda nga bategeeza abantu ennyumba yo eri mu kubo ne bateekako maaka. Waliwo n'amanyumba malala galiko maaka naye bananyinigo tebanagamenya bo bakyalinze kooti oba egenda salamu ki. So tebategeeza abantu nti luno oluguudo mwazimba mu road reserve oba timwazimba mu road reserve kubanga abantu baazimba dda town yatandika dda zino enguudo zaali nga teziriyo just they opened them just of recent nga babawadde municipality nga naye lwe twali nga tukyali mu town council zino enguudo just zaali panya roads just abantu nga bayitamu abaagala shortcut kugenda mu town. So okay. Eri ku byekinombe ako kabox bo akabox ani akateekayo kamazeewo bbanga kyobaolyawo akabox bo bagamba akabox bo bagamba waliwo abazungu abaakateekayo. So be baakomawo ne bajja ne bakebera ne bagamba nti waliyo kabox kaateekebwayo n'abazungu mu myaka egyayita abalala nga tetunazaalibwa maybe. So kaalimu mature mukanoonye lwe munaafuna mature then tujja kuwola ki tujja bawa sente n'abananyini ttaka we basimeyo gold gye bagambye nti no tibasaininga contract just busayinizi tibafuna sente ziri awo babagamba the moment tufuna kano kabox kafe then tugenda basasula ettaka lyamwe lyetwakola ki lyetwasimyemu ekina nga tunoonya kano kabox. So kabox nabo tibamanye naddala yakateekayo yaani. So bo bagamba kabox kali eyo wansi until we bagenda kafunira then baveewo. Kale tuyanzayo munaffe tumusiime ate tujja kuba tukuddira ebisigadde onoobituwa mu mawulire ag'essaawa emu n'essaawa ate wali essatu mu munnyo live n'emunnyo